Choyogede nti omusajja kugamba I love you nga that meaning, right? So that means to omusajja, that's bino bye twogera. Nagamba omusajja nagamba nga ina fantasies njagala kuwala omukazi kamweru. Njagala mukazi wa bina biki. Yes. What changes kati nga buli Ababeera ku suubiza ayagala tugenda kusinga mweru nga linga mata ensingo. Naye twalabye black. Kira bwe nkuba akafaananyi waneeno omukazi gwe njagala ne bwe giba emyaka 10 Katonda tasamukola leero. Tasamukola leero. Ne mulindira emyaka 10 aba tannatuuka. Mu birowoozo byange gwe njagala mulala nnyo naye ali ku ground mulala. Abeera mu birowoozo baba balala n'abeera ku ground baki balala. Kasuku yawananga omukazi w'ebbina nga yamugwanya obw'ebbina ne tulinda n'atuleeta ne tugamba wow yagenda omutuusa muganda wange buli omu n'agamba kuku where is the bam kusenge bwe kati where is the bam naye nga omanyi ekireta ekyo oli yaba abaddewo katono ono w'amabina oyo tabaawo brown thighs ayinza tabangawo talibeerawo tajja na kubaawo kye bayita endurance. Ono atalina bbina yagumidde ebizibu byo. Ono atali mweru atalina singo papu yagumidde biki ebizibu byo. Yakimanyi nti towangala mu kisaawe. Toyagala kunaaba nga kazannyo kawedde. Kologeti omunyiga wakati. Yakimanyi nti ngembolombo abasajja abanyiga ng'onyigidde kologeti wakati. Yakimanyi ofuluuta. Yakimanyi nga yaliwo. Oyambala ndawo ya wiki namba. Tokyusa boxer. Akimanyi kala zo ziri weird. Oyamba boxer za red. Really boxer ya red. Boxer za green. Oh mama ze. Era sajamba tulekemu. Walo colors. Lemon green. Osegeera. Kati good design. Nga ya kumanyi. Osegeera. Ngono webino ira ku boxer ya green obe ya red. Sine jajjo tekako. Ono naago. So kati munnayo no bwagumira ebyo na okituna muno okikola ki? No. Kana yo amabina gwenjagala obwensinga empampa naaguma. Nti nedda. Gwenjagala omwere nnyenya yakanga amata naaguma kuba tebalya binyeebwe yokkala terya bijanja. Abiri akoleera ate abiryanga side hustle. Abiteeka wali bayitayagala bingi tasabirya ngamba. Era nagamba nkoyo bona. Era bwembiteerako leero n'enkya. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Yasanyuse okuba nti twakoze eki bakuyitanga ku mukolo gw'abandi ogendanga naye ogenda ng'olidde oba. But for us who don't attend mikolo for food nga we just attend to please people. You just attend to please people. But no, you went. That's the whole point. Yeah. We attend such so making sure that no yeah, we honor the invites just to please people. Kulabe wato make sure twana maaso. Akulabe. Byonna byoko make sure omugola akola ki? Akulaba awone bwogenda. Ngamaze omega sure mazo puligatation y'omugola akulabi. Situka obula. Era atajja kwekwasa nti tewakola ki? Tewajja. Ba yakola ki? Yakulaba.
oli otya kyendi kubale funa simu bambi ne gwasembayo ng'oyiya iPhone bambi nefuddeko nafunye iPhone 13 kwega olina okwerabira nga boy charodi weteekamu kuki kusente analeeta 14 asobole ofuna wakolaki watandikira bwanakusanga ku exajja tya jagamba oli mwavu nnyo kati akuteekemu ezize ziveyo so kati esimu gowekaweka oba aliwo yakwongerezaako tumwebaze zenzekka webale bambi kweteeka zenzekka wasonze mpolampola saasonze mpolampola waba agibba ku mmande olwokutano n'engula kakitegeeza tewadde bwa mpolampola bwobere n'obusente bwabwe ne musevinga webere n'oterekaterekamu mutwalo twala ebiri jaswa kuwonza obwange bwe bubeera ku akawunti yange omutima tegunteredde nange saganya okusevinga kitegeera era lwe nali ngenda otekasente ku akawunti lwali olwo lumu abangamba natuka ne bangamba I had on my ID ne bangamba nedda okyalina okyusa dayini eyo gize manya ogize mugago anti eri mugamuzeeyi bazadde baffe kyekyebeeyi kyebatuwa tebalina ttaka so batuwa layini ziri mumanya gaabwe so ngenda lwe nali ngenda okikola kasaba ngamba genda osooka okyuse neŋŋamba nkutegeera kiganye okimanyi saateekayo yadde 10 mukulikeyo ku kivulu kya bunokke saagenze naye kyanzigwedde kuninga saakulabye naba naliyo nga gwe saakula weekweka naliyo mubangi sirabika olaba sirabika nga ndi mukibangirizi tebereza nga ndi mubangi wallahi nalaba balala bati twagezako kulaba bonna abaaliyo Shalom twamulengera like bagezako tulaga abaliwo neŋŋamba abasinga Jayden aliwo aba analyzinga naliyo I went nagenda muvayo saameka navayo nabeera mpaka lwekyaggwa kuba bangamba bawunde ku 7 bali bakyaliyo nkugambye mpaka 7 nedakika nga 15 ate bakyogerako kowe twasoma okuganoga kale bannange oba papye kituufu naye beyafunye bamala beebo anti osaafuna emitwalo 3 ku live nemitwalo 3 mu real time bantu banjawulo naye abantu ba internet nabatidde abantu ba internet banjawulo bazibu bakuwagira bano ne bakuwaana omutima omubi era twabanyigidde ze ne Bruno but by the way abantu late in the night bakoze eki bamaze ne bajja because the na arriving at something like 9:30 nga waliwo waliwo missing places nga nabe meza tebannajja kuba yatunduze emmeza 10 asatu ze miliyoni aga ekyabadde emabega twakirabye naye mama kyekyo beebo so kati olaba awuliriza kati ntolaba olaba Doreen by the way zenyagadde ekivulu kya Bruno anti otunemezeza 40 ana 1M noma yakakadde kakoze eki kagudde wali okusinga okukaayana n'aboodinala bagenzi oleeta omutwalo ng'okuweza akakadde mu bbo olina kuŋŋaanya 10 okubajja mwaka kuba 10 mitwalo meka si 10 olina weza 10 okukola ki wavaddeawo so kati people were there bangambe nga mufuna newomuteeka ensawo nowanikako ne ku magulu bambi mwebale space yabadde engazi era neyaza nnyo Bruno teyatusaffocatinze abantu ba Bruno tebatunyize nnyo sindikagano mulimu ekibuli kyotuukamu ng'olina ng'emmeeza yesu ogiina naye ng'emmeeza ziri kumukumu wajjudde abantu tolina wookyukira tolina woozinira twazinya amazina ewa Bruno weddembe n'amasanyu lyaggwa tegeza bagamba wabisiraani bamuleke si wabisiraani tabangako na kisiraani bamuleke ekisiraani kikyoyita ekisiraani era nze naggamba owekisiraani fayina akubuzeeyo bwe bamunoonya ab'ekisiraani fayino gyali okuba palaso naye mbu yafunye eki abantu wawaddeyo abantu I think mwali bantu nga 10 so nga 50 bannamawulire ba TikTok so yafunye abantu era twakkiriza nti palasa abantu abawulira mu ŋŋambo abantu ye nga yalina bawulira mu ŋŋambo talina funa baddala
Ekitegeeza ffe betwalabye bakutte bukwasi bantu betwalabye mu maaso. Naye empewo yabadde efuuwa bali eri banna tewabadde kabugumu yadde. Empewo emabega ndowooza babadde bategeseeyo piki z'empaka nga tebalina seefu naye tewali agenda kukomerwa. Nekyaka ebivulu by'ennaku zino si byangu. Sinti si byangu but Palaso yakolamu bad PR. Mu kifo ky'okumaketinga ekivulu yabeeranga mu Lwangozi okitegeera. Ekivulu kituuse oyambalidde bebekulu. Ekivulu kituuse oli mu nsonga za Fiki Gaza. Ekivulu kituuse oyomba ne MTN. Oli mu kuyomba ne MTN. Ekivulu kituuse ojeyo muganda ku kisaawe mukoze empisa embi ku kisaawe mukube bannamawulire gye mubatuusizza. Nga wonna ekivulu kikoze eki? Kituuse kigenda kituuka. Kati omuntu bw'atyo kikyoba osuubira. No wonder the Ben yafunye the international artists boba balanga ekintu kyabwe ngolaba balanze buli abantu bajjudde Ben yabadde alanga class. The Ben yabadde alanga class. Kivu kyali kya meka? Sabifuddeko bala. Ekyatwalanga 15. Batogamba 15 ordinary even. But Ben yabadde ayimbira banene. So era Gashumba yabaddeyo namulabyeko nomulabako. Gashumba yafuna akakyala ngamba habuli omanti wamma kati okiwagira eki nga buli omu amugira mbuzi Maria. Olabanze kyangamba olabanze bla 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 atamba gamba age doesn't matter naye ate mbo sometimes the age gap is just a number. Naye mbo sometimes the age matter the gap matters. Akwandi kati omusajja ngoyo agenda fa kulekera abaana mangu. Abasajja tufa mangu jjukira. Bagamba abasajja mufa mangu naye nedda. Nejjuka mu contributing ku mangu g'okufa kw'abasajja. Abafi. Owa stress. Mugabira ddala stress. Omusajja wabeera mu bufu omusajja omufumbo. Tanyirira mpozi ng'ayenda. Wolabira ddala omusajja omufumbo ng'ayirira. Manya ayenda. That fool is cheating. Oyo omusajja ayenda ddala takulina gwe weka. Alina nga bana. Yes. Tije mirembe mingi gyalina ne mubulaba agejja olubuto. Omusajja alina omukyalo omu nga bali mu makaaba. Tanyirira. Tokkirizibwa kunyirira yengo emirimu onyirira oti. Bwaba kyaba bali bufumu bayombo kamala kuzukusa ne mutulo. Nga natajjukidde. Mwebaka kumukaaga nga buli omu ali bulungi. Naye everyone is at peace. Nabako kyajjukira. Ku 8 nakuzuukusa. Ozuuka buzuukusifuka nakulyanga ofuka bubi. Ne tata Gilibati ebintu ebyo tubyogerako akantu kakwate ku musulo gunyige negwe nofuka mu gundi kyo lwaki oba otuzuukusanga natandikirawo mpaka lwe bukya ogenda ozuukuka nga badde agaseko kireegi oluzinze 4 mu ssaawa 3 zayombedde oluzinze 4 ate agasseeko obutakuweeza bw'amala oyomba oba lowooza appetite ojjanga malugama kati togenda kunkwatako. Chokola digu appetite yafudde dda. Wamala yombaga kati tolina kyogenda bawo kyogenda kukola. Oza wampasa kulya mmereyo. Cheva wampasa kulya tawa. Abafumbo batera Wola Doreen weekend. Wamulabira ngo omusajja omufumba nyira bwati. Nga ebuto ekyasooba ayenda. Ekyo nkitegedde. Nga Yesu niwo omukazi w'ewaka kati emirembe agijjeeri. So kati Gashumba okuwangaala mu bufumba ina kwenda nnyo. In fact kati bude mu tuba kyayina essala z'okumusabira wangaleko mu kisaawe emyaka tegiwangaalayo. Wa batugamba bonno mbuki abakulu abo bunno atejja kuma okukula ne appetite gye yeyongera. Kituufu ebaawo naye nga tewangaala. Kaitegeza omuwuliriza okuba ne appetite n'okubanga owangaalayo kyanjawulo byawukana. Kati oyo mwala naye bagamba omwana eno pabala. Nze kinaizemu kimu. Just make money. You get anything you want. Your woman is in P7. Your woman is in senior 1. Abona ne history. Yes. So what was it? Your woman ali mu senior 1 abona ne Canadian playlist. Naye bannange. Wo kolera sente bot. Look for your solvent in S2. Go wafunira sente. Look for your kubanga kati n'aba campus tetukyakiriza baba solomenti bafu. Bali bwa. Ogere omuntu kako wa campus nga muganda wa. Bode count basajjana. Basajjana. Tola ebyo muwoza kaddawo ng'akoli tekakyasobola.
tolabangako Bakayitwa obadde mind box y'omusajja bw'okikola ennyo bw'oti elastic eggwamu tokiwulirangako abasajja banyeganyo nga twamadde boxers tuzireegula ogenda ogijjamu ng'ebadde ntuuka ekola bweti buli lwenkiteekamu siyo sliding down. So make money, men make money. Your soulmate is senior 1, senior 2. Wakati n'ab'emyaka 24 bakulu. 24. I know by the way bakulu. 24 25. Babera bakulu. Bajja kubuuza kati munne kali omusajja ali eyo nga bakuba omufumbo bakubuuza how old is this side chick and you're like 25 really? Someone who is born in 1999, someone who is born in 2000, someone who is born in 2001, 2002. Aba mukulu. Omwana alina bba wa 2015. Abafe. Jayden. Omwana alina bba wa 2012, 2010. Wuliriza ekitono ennyo. Ekiwa ng'ogenze wala nnyo. 2009. According to the law, 18 below obera muto, 18 above obera okuze. 18 below obera muto. 18 below. Wakwe bitu babiri abakyali bato 5. 18 above obera mukulu zo. Anti kati obuzibu bwa sente. Tunonya sente. Money. Chovoga mewachi tunonye sente. Then you get any girl you want. Kati wuliriza nze kenkubulira. Era ne bazadde b'oyo omwana ali mu senior 1. Bajja yadala nga tekijja bagasa mwana wawe kweyongerako mu senior 1. Amalenga talina mulimu. So afunye omusajja alina sente asinga. By'osoma okufuna omusajja abikoze eki? Abireese. Tusekeza bana bajajinga. Wale yagaye muno wala bakati mutu abavubuka mbadde temutukwana kati tugenda bakutata bamwe bagenda otutwala kati ennaku zi. Munaye obukyala bagambye nga mbadde mutatuwasa. Aha. Kati batata bagenda bakola ki? Tutwala. Which is fine. She's fine. Nawe mukole sente za mwendo za munonya bato. Kati wuliza gundi ebeera bweti. Bwoba muto ng'oli muvubuka. Oba oyagala bakulu. Bw'ofuna mu sente n'okula oddayo kuba ki? Bato. So wali mu hustle. So right now for you you're aiming at guys above. Kati oba onoonya sente hustle. Oba kuba hustle it is a job oba ku mulimu. Tiba tokkiriza ko weka ku mulimu. Tokkirizibwa. Kati mulimu ki ogwo Jayden gwoli? Oba guba mulimu. Side hustle bashuga bami funa sente. Hustle zina banga nnyo kufuna sente. Bashuga bami side hustle. Better n'abaana ofune sente. Yes. Survival for the fittest. Kati wuliriza kati nenda kalanze nkakasa ntino. Era side hustle bw'omala zikuba ne ziggwa. Bonna obatabadde mu business ozikoze bwe ziggwa omaze ofunyeyo eri. That's when you think of settling. Omaze ofunayo eri stable. Otandise okufuna ki? Sente yo 40, 42. Nga okirira mu 19. Bukwa ku musaayi. Omusaayi. Baba fresh. Babagao. Libali yansi yonna. Tulabe. Kati fe abali mu 30s tugende mu ba 60s. Aya. Kubanga kati nze siina ngejengenda kulabira kasajja kato. Bungateka mu sente. But you're not yet there. You're not yet 40, you're not yet 50. Not yet 40, but I cannot. This like I see myself taking. You're saying if I reach like in 40s, I'll be forced. Was a 40. Ola yandala nga baneno ba you 40. Ola banga tibigatta. Mwene mugatta mukola age bracket ya myaka 8 muba mugifa. Naye mukamba. Naye Jayden. Wallahi muba mugifa. Jayden suppose. Omanje kigezo bela n'omuntu ngwe mugatta emyaka jamu. 5 gye myaka 10 muba mugifa. Myaka ja papa. Jayden, what you mean to? You're supposed to explore, or you know, dating up agements for starters. For real. Kati for starters, yes. Ne tubasobola. Woza tubasobola mwana gwe. Basaba nyo sente. Obabako. Omwana akusaba ekifo gwe nawe kyotagenda agamu. Me I knew Acacia. But I've never sat at meza smile meza salt. It is opposite. Sijitulanga mwana yangamba jetulagana meza salt. Ogamba meza salt ye wa. Go manya Acacia chizi. Manya Acacia. Era olwatuka kuboba tukwa Acacia. Nanga meza salt yeyo. Pogamba ono mwana yategera yeti. Speed. Batuza before byetatulanga batsaba sente nafeke. Dollar bill. Sente. Gwe sente zokolera ennaku 2. Yabazaagala agentire. Mu lunaku lumu ate. Zonna ate wamu. Gwokuziweza okola ennaku meka? 2 3. Kaba ne wiki. Yabazaagala agentire mu ddakiika ezitasukaaga 3
ate ng'azaagala zonna tayagalako kitundu. Ateekako ne condition. The 100K you work for 4 days aba azaagala agently not more than 2 hours and the whole of it. Bw'ogaanira block. No what blocking. Abakwesonyiwa. Wabaayo abajja zimuwa. Wakutempola mpola. Atandika okupostinga ku status. You don't take your woman out, other women will. You don't take your man out, other men will. You don't give your woman money, other men will. Wochirabya ku status omanya bamuwadde. Kati bino bye bagamba. So kati regiment basumbwa naffe si tetubaagala. Naye babatawanya. Laba ya agents etero nyuma. You be with the same energy, you be with the same that's vibe. What I'm saying, same vibe. Mwenna babiri ebbala ly'ekitu eriba lyaguddewo mwenna muba mulikoze mwagala gendayo nga mwagenzeeyo. Yes. Zavira weba ekwata ekiro ku mukaaga muba gye muli. Ate temukoowa. Myaka gye mujja musa ozunga ekiro kiki kyonna. Ne mudda ku mwende waka ku 10. Nga bukya. Ne mwebaka ne mufumba noodles. Ne mulya. Oba kategedde. Ate byo tajja kukozesa muntu muki? Mukulu. Omukulu kyagala mutujjirako. Ekitu oyaguddewo tabimanyi. Yayagala genda wantu bali. Ebifo by'amanyi by'abantu bakulu amanyi Serena Hotel. Abazanya jazz. Amanyi Sheraton ewali sikulimba. Sikulimba. Gy'amanyi. Tayagala baleeka. Ebifulu we bituuka era alinda ebyo ebyekikadde gy'ayagala tule mu maaso. Alyoka atandika okuyimba abakazi twalaba. Kwegamba omuntu omukadde ye. Badage wakukwata mpola tayagala mutujjirako. Muganda wa. Amuweereza message budde kyekagaba. You don't text an old woman at night or an old man. How? You need to wait for his signal or her signal. Yes. In the morning bw'aba azze okuse. Ate balina ne kodi zaabwe bwemba sinakubira. Tokuba. Onkubira. Bwemba sinakubira manya ndi busy. Saawa bwe ziti sikwata ki? Don't call me. So don't. Balina ne kaneno I'm not a chit chat person. I know, right? Like saga nyo kubira ku WhatsApp mba busy. Era bagala nyo direct phone calls ate ziri short listed. Ziba short tempered. Akubira phone call ya dakiika egi. Ngeri short tempered. Yo. Hello? Where are you? We are meeting at 7. At 7 iba 7. Bori bana. I have an appointment at 8 and obudde obuyisemu dakiika 3. 7 ebera 7. Gatandika kweteekateekera appointment nga gwe yakulessedda. Kitegeeza wagambira ssaawa emu 7 must be 7 wagambira ssaawa emu bw'otandika kwetegeka osegeera bwe ziba za lweggulo otandika kwetegeka 11 omeke sure by 12 w'oli either akusangewo kuba w'omusangirawo muli ku probability okulabayo eddakiika ezo amala kugamba an appointment and I can't tula wano naawe ojja kunnemesa okukola emirimu gyange. So kimu kiina advantages ne disadvantages. Abakulu nabo balina nti bali basooba nga balina ssente nti kati biri ebizibu byo bigwa na ssente. But balina time. Era kuwayo eddakiika 2 n'okaba ebizibu byo. My rent is due, my yaka gasi yaweddeyo naga anyway ereeta Manya abaagamanya nagake have deposited 600 genda osooka omaliriza ebyo. We are going to meet in the weekend. Oba omanye ekikututte otandikirawo okunywa okura. Sire. Mama we were waiting andi bwazikuwa ku Monday. Manya service ayetaka ku Sunday jubi aba free. Sunday aba home. Nina kugwera wama. Sunday aba home. Tandikirawo okunywa okura ekiribita akashera n'ennaanansi. Mama yana nasi zikola buli kimu Jayden banne kwine oli pakojja bide byakebeke jubina nasi okura kitiri by the way we see women taking that stuff askati abonne ebintu nebyo biraba ebenne biraba nebyo ebintu ate kati fe tuyaba kuba agement sibafu esegeera because you be with the same energy yakapya yaba yakakoze eki yakalabye na nasawo geraba nana sitazivaako biki uzazikola kyegamba gwa kyalaba era oba oli awo ng'olabye but for all women they need directions ebintu byanyu nanasi manya okromuteeke ku pressure tabimanyi in fact nanasi bwoba you want to gain something out of her olina gireetanga surprise mugambe mami this dessert works good on your health kube gwomanyi kyobala kube luli yakkolobola
But it works good on your face. Your health, your face, your skin. Oshtegera kati gwe omukubazi kode alowooza ova ku bulamu bwe kumbe gwe omanyi kyobala oba ali awo ng'oleesa akasherwa mugamba me you know this kanatwe kalimu fibers zikola bulungi ku digestion kumbe gwe olina kyobala tuli yakolobola kitegeera so kati ne kati jjukira kati ba ailments baba bikola ki babimanyi bawo batugamba ne smart probiotic yogurt okitegeera letera baba manyi baba updated chechi omanyi bakola bingi osanyusa abasajja nanti bonnange si byangu jasagajale tuba wale yali ayumba nti imagine omusajja akwise ewaka ogenda ng'oyambadde jean women legging oyambadde bad hearted women abantu omutima omubi putting on a jean otanako okwegayiriza omusajja agisikemu agenda ogijjamu nga appetite yafudde dda mbwa tumbaavu balinga embwa olina kuba muddira ng'ate enkalunzibu ojo oli free literally nga sibya kwegayiriza addira zanguwa izo ddira newe okola bukozi bwotyo wenjula buwenjuzi naye jjeemu nga wotandika okaaba ebizibu byo naye jjidde mu jini naawe okaaba ebizibu my rent is ojjidde mu jini your rent is jjidde mu jini girls you don't know what is good for yourself right temumanyi why do they say these days about abakazi benda okusinga abasajja but no way yeah by the way men are bad people men are bad people but men are just bad women are evil men are bad and women are evil ha but a woman can't be with more than 5 guys there's no way you men can be with even 10 or you're sick way anyway or you're sick way Tembera no one at a time era onoonyezawo muki ayina bagala relationship tekulekanga toyina plan B ate bona enjijewa kati anti wuliriza nagamba plan B ebeetya ono aba waali nga ne plan B ki omukuumira awo pending kino wekyabikira eno wali weesoggawo nga talina gye waavudde omanyi mu ngeri bwetyo omanyi lwaki tolaba ku heartbreak you just console yourself naga anyway tolaba ku heartbreak eri bakubudaabuda okitegeera omugamba bugambi no Joseph yanyezezza nagamba what Jose did what plan B omugamba nti waliyo aliwo of course alina banga akimanyi you know they are consistent men oh yeah bogamba nti you have one nagamba me I don't want the other one me I want you era nasigala nga delivering you want money urgently aziteekako you want surprise gifts ngabi okitegeera cause yaba ina wategedde tusaawa yonna Jose amessing up because Jose is comfortable with you okitegeera ebbanga Jose lyabadde naawe alabira ddala you no longer need money nga tozisabye alabira you don't need gifts nga tobisabye nga tobikuko okitegeera you don't need surprise you don't need outings aba comfortable naye oli kyataba abatakulina yaba asabusabye akole ki akufune era byonna byateekamu byakukola ki kufuna byakufuna so kitegeeza women cheat by the way you cheat they say we cheat by and I don't know they say what we agamba muno but we can always tell a woman who is cheating ate waliwo abagamba waliwo abageze ennyo nga you can't nga tosobola yes nogamba bulijjo omukazi yali alina omuntu omulala nga tosobola but we cheat more than you yeah you do anti otulaba mulina amagezi mangi ffe tetulina for us we are stupid tusaawa yonna twalayo ebibawooza simanyi omusajja ayenda akasita kulaga anytime omusajja akulaga yeerabira n'akulaga yes asobola okwerabira ensoyi bazikola ki gwe kyotakola tusakwerabira for us we cheat with our body parts you cheat with emotions. You don't have emotions. You don't even cheat with brains. You don't cheat with brains. Simanya inaba sensitive. Simanya nyo tetubibaako muganda wange. Just olabire bina. Ogenda bugenzi. Okitegeera. Kati for women ne bwala baserera nti bazaagala.
bwaba tannasiima omutwe gwe nga tegunnaba kisiikinga mutwe era asooka okwetolooza ne ssente zo muganda wange mugule enjirova gosima musima XT bw'ogwambusa ekyanja bw'ogukkiriza ekisaasi naye nga tannakugjamu yes nga ssente ozirina buli kimu okikoze naye nga oba obimpadde nga mbiraba naye nga muli katuuliza oyo ayitika oyo gwolaba gwofunye n'ayitika manya gyali ali miserable talina kikola ki yakoowayo dda ali abulijjo anoonya amujja ku kajji oshege kati gwakasambi nga lwaki tagende naawe ne but for a woman ng'ali comfortable gyali okumugjayo eyo emotion okukuteeka mu birowoozo bye have to do alone ngali ku mission ng'amanyi I'm looking for money kati kati kyegamba naye for emotions bit ngali serious for women nga ba money makers nga yatunide ssente eri aba yakoowayo de fact asoba nga talinaayo bw'owooza someone is easy to get she was easy kumbe talina gye yabadde mbaba mukozi nakuyamba buyambi nga balina kuzona abakazi bakozesa abasajja men think bebakozesa kumbe nange abamukodiza relationship bazitukuba just kutwegobako osegere atwala yampeza message juzi nga later nagamba during advise me but with this lady for 2 years omwana ono badde ngezako okumwa byensobola kakati badde mugamba nti banange tugende ko kukyala njagala kukyalako ndabe ku your parents this year brother nenga ndaba mbuzabuza so in the morning amoneza message nga mugamba munange hi babe I'm so sorry I don't know how to tell you this but my parents are forcing me to love someone else I don't know simanyi bakigenda kubeera kityabi bambi n'ateekayo ne message n'agitulaga ne bamugamba mu comment section akwejjako bwejja ngamba no abasajja abamu abalemerako abaagala ogenda ewooli takwagala balewo omukazi ngakwagala newaabwe addukayo newaabwe addukayo bebawuza smart aid aveswa kunsula ddaluta yamusudde dda muganda wange avaayo ero yali amujjako bwejja my family yagenda okwebaka n'omusajja we my family yagenda okwebaka naye ezigaana Jayden seriously nga mami aganye dadi akoze eki aganye ate oli mwavu anti kati dadi asobola dadi katulirayo dadi yaba alina kyakubalira ti abalina gyagenda okuteeka wali omugaati naye muganda wange era babateekayo ne baddukayo pozi nga tubamanyi ate ne bw'ataddukayo n'alyoka ayendera omufumbo ogwo nembwa neyeesigama ennyama naye katonda gyali neyeewunya naye katonda wange nakola omwana oyo bwembwa neyeesigama ennyama kwegamba nga naye eri mu shock kutidde nene oli mutuufu oba si ekyo asobola obbeerawo n'alyoka amujogajoga era teramukole ki nga eva tebaggwa waddadi nammambi bateesa ku nsonga z'amaka eva bayombye eva beekubye eva bakoze kino just because she is to her first marriage bw'atayagala tobalaze bafamily tebasobola nti oyo mukazi temumwagadde kuki yechoisi yange olwo ogumwanteddeyo gwe nina okwagala nammwe mumwagale wamu mumugendo mwebakako muli basibe mbadde mbaletedde just bulijjo asaba agent 100k nga musirise nga temunyambako kati atuusa akkiriza muleese ate mutandise tetumusiimye mukulu nnyo wandikula ye bannange n'ogamba abaffe soyo gwenjagala tomumanyi bakimwagadde baita oli butuufu tomumanyi gyemvudde naye muba temumanyi bayawera ba families ezo they come at the end oshegeera zijjamu ddaaye kati bwe zijjiramu ng'ojjo omaze omubalaga jukira oba tonnabalaga tolina gwobabalaza you at peace oshegeera bwe bakubuuza omwami gyali tuli bulungi biki ne sente nazibaweereza olumulaba fe tetumusiimye ate omusajja akola bw'ati omusajja ali bw'ati omusajja bw'ati ne bw'ati ate bw'ati ne buleka bapalapalanye ebya buli kika batawaanya temumanyi gyenvudde n'omwami ekitegeera omwami mbadde naye omwami asobola nga mubonyaabonyezza nga it's my time to pay back I'm paying back sente z'omwami zonna zemwonoonedde zendidde n'obudde bwe ate mummanyiira mwagala omulemesa abafamily mukulu takusaana bla 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 yes omanye abantu babeera eyo nga tomanyi omwami gwaleese ayize na buyizi omwagala ng'ali tamwagala people just learn to love people ng'akyalina bu process yes kale nkyagezaako sajja onooyiga buyizi omwagala nga tomwagala
omukazi noyigabiza omwagala nga tumagane but for men tebakisobola. What do you mean? They can't learn to love a man, for a woman. So if he doesn't love you from day one, abatakwagala. Abatakwagala muganda wange. So watakugamba ne bwokola ebirungi 10 kubanga bangamba omusajja bwatakugamba koza I love you manya abuza kati owuliriza ne bwagigamba nze so gigamba naddala nga njikakasa ng'omukwano ogugirimu naye nga takwagala naye nga wallahi omuntu walabye. Yes, kati olaba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Olaba abazungu abo mbakoppako byamagezi. Baina abazungu. Jayden. Waliwo ekintu kyebadde nkubuuza. Kyoyogedde nti omusajja akugamba I love you nga touch meaning, right? So that means nti omusajja, that's bino bye twogera. Nagamba omusajja nagamba nga alina fantasies ze njagala kuwala omukazi kamweru. Njagala mukazi wa bina biki. Yes. What changes kati nga buli Ababeera kusuubiza ayagala tugenda kusinga mweru nga linga amata ensingo. Naye twalabye black. Kiraba bwe nkuba akafaananyi waneeno omukazi gwe njagala ne bwe giba emyaka 10 Katonda tasamukola leero. Tasamukola leero? Ne mulindira emyaka 10 aba tannatuuka. Mu birowoozo byange gwe njagala mulala nnyo naye ali ku ground mulala. Abeera mu birowoozo baba balala n'abeera ku ground baki balala. Kasuku yawananga omukazi w'ebbina nga yamugwanya obw'ebbina ne tulinda n'atuleeta ne tugamba wow yagenda omutuusa muganda wange buli omu n'agamba kuku where is the bam kusenge bwe kati where is the bam naye nga omanyi ekireta ekyo oli yaba abaddewo katono ono w'amabina oyo tabaawo brown thighs ayinza tabangawo talibeerawo tajja na kubaawo kye bayita endurance. Ono atalina bbina yagumidde ebizibu byo. Ono atali mweru atalina singo papu yagumidde biki ebizibu byo. Yakimanyi nti towangala mu kisaawe. Toyagala kunaaba nga kazannyo kawedde. Kologeti omunyiga wakati. Yakimanyi nti ngembolombo abasajja abanyiga ng'onyigidde kologeti wakati. Yakimanyi ofuluuta. Yakimanyi nga yaliwo. Oyambala ndawo ya wiki namba. Tokyusa boxer. Akimanyi kala zo ziri weird. Oyamba boxer za red. Really boxer ya red. Boxer za green. Oh mama nze. Era sajja mbatulekemu. Walo colors. Lemon green. Osegeera. Kati good design. Nga yakumanyi. Osegeera. Ngono webbino oyira ku boxer ya green oba ya red. Sine jajjo teekako. Ono naago. So kati munnaayo ono bwagumira ebyo byonna okituna muno okikola ki? No. Naye wamabina gwenjagala ow'ensingo empanvu anaaguma. Nti nedda. Gwenjagala omwera ennyo yakanga amata anaaguma. Kuba tebalya binyeebwa yokkala terya bijjanjaalo. Abiryako leero ate abiryanga side hustle. Abiteeka wali ebbali tayagala bingi tasaba biryanga nva. Era n'agamba nkoyo bonaabona. Era bwe mubiteerako leero n'enkya. Wakiviiramu. Bwakanagaana edda mwami Kasigwa ekimala kimala. Sajja kulya bijjanjalo sajja kulya mukene. Eyo kale n'afumba nti nedda. N'olaba ono n'asaasira abaddewo. N'ogamba alina nsingo mpanvu si mweru. N'ogamba siguma nena. Antwale n'asaasira ono. Agubidde obukyafu bwa. Tuzaala abaana tetunze kikolera. Okitegeera. Kati ffe abali eno ebbali. Abazenga balaba ng'owaana abamabina abasajja abeeru simanya ab'ensingo tuba tugamba what happened those white women wanted. I know what happened. Why are you really disappointing us to this extent? Exactly. Oba ofaki naye nga ekyo kiva ku endurance tebabeerawo baba balala Doreen okitegeera kati olaba olina omusajja ekika kyoyagala naye abaliwo balala oba kitegedde otya whatever deka ngo ina picture y'omuntu gyo yes nga ne bwajja right now I want a tall man someone who is doesn't even have to say a lot. I will just say yes. Someone with soft fingers, someone who drives and specific, someone who lives a good life, someone who fears God. Maiba meka naba mwagala omusajja bwatyo bonje
someone who cares about his health, someone okitegeera nga teyeewa bantu naye nga tufuna baani abo naye nga ekifaananyi ky'omusajja gw'oyagala kyekyo naye ng'ali ku ground muganda wange nga nawe kenyini olumu otuula ebbali nogaa kati oba nali kuki naye nga yaliwo weeyagalira 100k agently waali wofiiringa safe yoyo nga basigadde tofiiringa safe oba omagamaga oba neoba kwawutiri nga ya mirembe muli public place ati ze mutero saba era oba insecure naye nga oli bwobeera naye wooti ola ddala ng'ensewodde ne muba mu nsiko ola ddala nga kimala nga yali ku ground kati ogyenda osatunga muno gaanidda ayina ojjoze tafaanana bulungi naye kantwale people will say a lot naye nze manyi byeki nze manyi ejjoze gyenvudde naye manyi ejjoze byagumidde kuba musinzikiriza bakazi babonyabonya busajja naye buli mbu agamba mwe tubabonyabonya mu bufumbo kazi babonyabonya especially muga tubeera fedda the moment I enter nedda ngamba for that talking stage trust to say yes omusajja omukazi takwagala ate kati kakotandeko ng'oli mubi nga toli mwavu nga tolina busente bulungi okiggwako banayinza okubonyabonya ofuna looni n'ogezako omusanyuse obeera naye natandika okuwa ekika ky'abasajja kyayagala nga tolimu naye ng'otudde naye gwamututte out ey'emitwalo 2 gwagenda spendinga 200k for the 2 plates of food naye nga description y'abasajja gyawadde tolimu I want a tall man you should I want someone who is chubby njagala omutunga otegeera you're very small like me nga tolimu nga toyina weweeraba yadde I want someone who is silent ng'oyogera okukamala beffe nowira nga bikutamye sagala musajja ayogera nnyo n'olabira ddala nga tofunyeewo omukazi kyokka nga muli investinga oyo omukazi ate gwe gw'oyagala nga you like man can't you see me me abevadde tedagala nyangamba sisagala abasajja bampi aye ebiseera ebyo nali twali mugundi we just friends nga you're about to shoot your shot kati nga shoot was shooting era naziraba naye nga akola bot yangamba I don't want to shot ate ebiseera ebyo nali shot I was at campus nga ndi bwenti oba nakula ddi banaye nkuze bukuzi neze nawenaweera ku campus I was shot nkulidde ku campus nkulidde mu lockdown nkulidde height nayo kyokka batugamba bwoweza 18 oba tokyaddamu kweyongerayo bakyakula kati mba nkyakula and I've been with that woman kati paka nakati andabye nga mpanvu wakati musingo nekuwa katakomawo n'abuuza nti ntakomawo neyejjusa anedda ndi naye yali agamba she has seen me growing nga te yali akugamba I don't like yes yangamba I don't want short men ate mukama n'amulaga nti by the way ate nze by the me I disappoint women what do you mean by disappoint women? Me I disappoint women in what sense? Kasita nkulaba ng'olinamu ekigamba I can't date you you date me you push no gamba you date me by force so in your head oba okimanyi nti by the way kimanyi I'm not your type kozimba nina paasi zenkola nga ndabira ddala towona yes bwe ndabira wotandikira ebintu bya nga mutima kirabira ddala n'ebigambira ddala nga okakasiza ddala you can't date me olabirawo nga kwirira gamba how are you good do you need some money so apologize Jayden give me a break do you want some money nga you be that caring no gamba ate nenkuwa sente nensirika maye yasamme nakuwa sente nakulemerako wala okulemerako kuba bubi nokulangira sente zo ino zimu sente zange kweza sente zayo nego ofuna sente toyogera nti ozirabye kati singa zigenze wakiramu I send you money nensirika gwonkubira essimu I've seen some money here so oba gwe sente say yeah you'll need it nenkuvaako because me I know such small they are such small they are small gestures naye nga nebwoba toliimu mulayini abasajja bayagala flipping by the way
then those are random outings omanyi random outings zinyuma unexpected things pre-planned bichebyo tebinyuma olaba doing something that is planned tebitera nyuma tebinyuma nga nako spontaneous you yes. Spontaneous like so what's you just make sure omugwako you have to just make sure nti alika but today where are you you're home coming to pick get ready right abafengo romantic Jayden nga tomanyi najitulaga nno ate nobeerawo nga your expectations are high nafuna just a simple garden negamba here they cook good food just sit and have fun small gestures yes okay kati uliriza nze kubuulira those gestures ebyo ebintu bwebikola bwe those tricks nga lwaki toyagadde Jayden lwaki then you start saying can you imagine he wasn't my type no I can't even call it with him bwe mmala bikola ebyo byonna byonna I don't tell you that come to my place ekyo gwe abagenda kyogere come to my place atosobola okujja nga bwozze you watch TV you eat whatever you want tomala noddayo nga tonkuteeko yadde yeah but that is what kati control like trying to show you that by the way yeah it's not that goal that's not my it's a minor thing sex is the it's last not thing I want from you it's like so basically you can never about sex, you can never invite me out nzaba inokwelita at my place I don't invite you because invitation okuwa invitation olwo kati obanga women kati engeri bayita nyeewamu mwakimanyiira nti evo omusajja wakuyita ewugwe era kati ogamba era kati oba ogenda reflecting amaga kati out mba mwagibaddemu last week with this week w'omukulira nemugamba come to my place mutima ntigajja gamba now kati ayagala kukola ki now she wants this and this bichi no you don't do that so you come you get disciplined no touching no kissing you watch a movie then omwerekera I'm period no genda kati wulirizaako bw'okakola bwoti of course you be different from from other men oba mwana wa Katonda omulamu enkwata gy'abagenda okukwatamu mwana wa Katonda oba malayika oba malayika because you've proved a point oba otaddewo show katisegeera yes kati such knowledge kati nze n'amagezi bwe gati nsobola okugakolaga amagezi n'enkola trick bonna and it wins someone's heart nga tomati ogona chilowooza noga yes expect on me that much naye munanga I like him someone calls me nambuza kati natuuka atya wano right ati byebyo what's nice kwagalanga those are small things naye nga wetuzze mabega wetu reflecting of course I did something that pulled your attention very true out ati by the way another thing those surprises and consistency zi grabbing at someone's heart consistency omuntu asobola okunyiiza nolaga nti you're not you forego the anger yes kwe kubeera nga you're going to something with a purpose okay okisegeera oyina motive you have a motive someone toyina motive omuntu omusanze leero Doreen how are you otandise give me your picture tokomyoko otandise planned outing kati enkya ku ssaawa 4 simanya next week bw'oba oli free tugenda wano ne wano Doreen yajja yavuddeko dda nga tayagala obanga wakase na atuuka atandika okweronda mu kifo wano nga bakolawe bati yagamba genda nja kusangayo nga taka kutabalabe nga buli mwenna era nakusanga neyeronda mu kifo bawita nga bakolawe bati the food is not nice bichi just because you planned stuff okisegeera so katika mbuze about even women no longer want planned sex tebakyagala kwegatta ku planning byogamba mbujange bakaba manyi of course that goes down so katika tobo just pick the full home land in some studio Airbnb get some weird places byatalabangako byatawulirangako okisegeera ignited atandikire okisegeera planned you will put up a show mwena mujjabba banjawulo mubanga abateerabangako abafe naye gwe you plan something you plan from a date you plan even katuwuliza musobola muplaninga era omuplaninga tebinyuma bwabyolabiko nga binyuma tebiruma by the way planning olaba binyuma nabakola timetable byali binyumyeko timetable lwakuna lwakota lwazima lwamukaaga mande byali binyumyeko ddi anti oli taba ready aba ready naye kibeera mu bwongo nnyo aba cynical
I hear you. Nga zero moods. Kati, why are you against wedding meetings? Wedding meetings? Wedding meetings. Nga your friend calls in Agamba banange. Kakwana ngola bali mukuntawanya, and I don't do that. I don't attend wedding meetings. I don't attend weddings for some reason. Unless you're too close. By the way, temukola for all my friends and for what? Tobako kyokola simanya mbaga meeting. Tonteka Mbumpe contribution. I'll disappoint you. No contribution? I'm a very fake friend. Sijaba contribution. You're kidding. Go yomchala tomuwasiza ffe. Jayden, as a friend, like you have to. Why would you? What you bokola gundi yokuya meeting ezisuka munya. Tusonda. Things are pending. Sonda chiekyo mumalo kwanjwa nga muli mabanja mwegattire mugundi. Tuko kwegatanga muli ku pressure. Mabanja gagabatwa. Tuko kwegatanga nga muli ku pressure. Owaddika abanja, owebima abanja, owengo yabanja, owa makeup abanja, owa kepti twamazeyo, owa chefti twamazeyo. Kwegama nemmere mwane mundu nga mwenna ebikyalibeereze emiswa gibali ku nnyindo, gibali mu maaso ne busiiwuuka mabanja. Just because of the wedding you're not ready for. So you prefer abantu kwanage, that's what I feel like. You prefer just invite me. Nkubulira kati olaba you just invite me there while contribution. I can be there while I'm renting. Oshegera sisobola kwata sente ngenda kolo kwa nfuna ngula mwamaka than kwanjula than I buy a house. You feel like it's wastage of money? A little. Okay. Leave those things for rich people. But naye mubirekere gashumba ntoyo mbirekere abayine sente bazirekere ba rich people. Nakatono kakola ate ze mbaga za mwezi ekyavu temuna kimufunamu mbotuka nga kakeki katono obumere babateka mu foil gakuliko kasumbusa. You get a lot of nothing. Abaze ku mukolo gwo tebalina kibalita kya makulu. Tewali so akwata mitwala 5 nga kirabo nakibasimba anti yasonda de 10 mu mutuza meeting nga 4 naso neyo meetings anti bayina bino bagamba kakati agenda tuka ku mukolo nga mwamutamadda ngaalaba temunyumye muganda wange beba bageya natanage bwatukolye emmere n'alyoka ageya emmere okuva lwagifunye mpaka lwagimalawo omunnyo nga gwayitidde tulinga bataasonda bwonna kulimba ki baddange nyama nga ekaluba omunnyo gwayiseemu zino saladi bazikoze bubi bannaye emikolo mugikole nalabako omukolo gw'engulu. Northern yes. People bring productive stuff. Mabati. Obiranga ebyamakulu. Bitalina makulu. Ukwanjula. Olaba ddala ng'omuntu. Womanyi ffe tulina amalowa ne Kampala. Olaba ddala, why would someone bring iron sheets? Yes, please. Galeetere ddala bageetaaga abakola abapangisa. Leta cement, right? Leta cement, leta bloka. Ileta tipa y'omusenyu giyiwaawo. Oshegeera. Azimba gendo va mu mukolo nga bazimba buki buzimbi we banaasula bati bayinaawo osegete naye temwina sente mupangisa sente muzimalidde mukolo londi abanja wa decoration abanja ne mutuuko zaala omwana ne mutuma saamanya najja lwambi sikusala anyways. Nakufuna olulala katogenda wa this weekend are you going home or chisimani nze n'okutambula. You're an introvert? No, I'm not an introvert. Era waliwo kyali wange yangamba afunye simanyi omusajja ali introvert ne mugano tokikola ajja kusumbuwa ate how ofuna omusajja ali introvert kubeera waka munju like baba ne mood swings babanga bagenda mu nsonga banyiganyiga small things turn them off. Oh Lord, I feel like that is quality time with your partner. No quality time mutuuka ne mwekoowa. Mwetamira ddala. Ate kati ate ye mwala yali party animal nga ye. It's quite the opposite. Nga ye ayagala ogendebwe ne mugamba oyo tomujja musobola. Pozi singa mba ne mwefunye nga mwenna muli bamu inside. Oshegete. So kati I'm not an introvert. Era ekibeera kimbezezze waka. Olaba ndi mukazi gwe kanga neebasa omanya sina sente. Olaba nga tolina wondabye. Just now I'm just broke.
wajukira okutambuza kuba kwetaaga ssente. Tolina okuspendinga ku katono gy'oboogera. I get it. Oba olina okugula rockboom n'amazzi ogateeke ku mmeeza pretending nti wamubala okugula amazzi gokka kiwulokinga weird. So kati ogattako ka Red Bull oba rockboom n'obiteeka awo. N'ogamba anyway. Let life move. Osegeera. This is me. Kabisa ze soogera bifo ebyenjawulo nga ngulawo amazzi ne Red Bull. Naye nga make sure buli wendaga ndekamu nentamula mu mabala ngaana. Ate buli womusanga ebbeeyi ya njawulo. Abamutunda ogumu ebbeeyi, abamutunda ogumu ekitunda, abamutunda ebiri, amazzi ga ttaano, amazzi ga mutwalo. Okukkakkana nga only one night. Isirayifu oba kali bulamu ngenda buvaamu ddi. Wona ddala nga bwakisiru nange ntula I reflect my life ne ngamba what am I doing honestly? Ngamba honestly. Anyway, let me spend my youth. Anyway, love yourself. Njala nnyo okwonoona obudde bwange obw'ekivubuka. Love yourself. Kubanga sente zigira ku myaka 4. Mpulira. 3. Kati 4 mu 5 era wozifunira mu 2. Manya ogenda okwonoona ezo. Kituufu. Ogenda okulya ezo oba tonayiga kyazikozesa. Kati obudde buno wano weni kyayina okufuna money discipline. Nkyayinayo emyaka 2 okuyiga bakwata ssente. Okisegeera. Era wenzifunira kati ziweddewo. Era ansaze mu mmotoka leero wajayitawo mwezi gumu musanze nga nagitunda nga nesente ze nagitundamu sizirina. Okisegeera. Naye manya nenyina n'obudde bwange obwekifu. Kuba nze nkyalina obudde obutambula mu bifo gye sigenda funa ssente naye nga ngenzeeyo. So good to enjoy responsibly. Sijja kwogera. Anyways, guys, Solange women's syrup mumukozese ajja kuyamba just in case bwoba olina monthly fees. You can always take Solange women's syrup. Is very organic. It's good for pain relief. So otandika okufuna those pains, you can just take it. The instructions are actually on that bottle, and then you will be fine. In about 5 minutes you start to get relief. Era bwoba ng'oyagala mukozesa musange mu drugstore, or you can decide to go to pharmacies and tebamuseera. You can move with it because kachipa kali awo katono. Even though you're going to travel, you can take that Solange syrup with you. If you have a child nga bagenda ku ssomero, among the requirements needed, make sure that you pack that Solange women's syrup munange bagende naye. Yeah, so that your child can go about her life at school even. Kubanga those things of wamisinga ku ssomero nga bamanya bana tagize because of this and that. Otherwise, guys, love you until next time. Bye.